Mu ku bintu ebisuza bannayuganda nga bakukunadde nga lumonde mu kikata y'ensonga y'ettaka era ng'abantu mu bitundu ebyenjawulo buli kiseera babeera mu ndooliito za ttaka. 29 era bino byonna bitegeeza nti kuki busuulu bwaffe bwonna bukola kibuli wano. Naye kati ku ssaawa zino okugamba bugambye ng'oli agamba bugambye nti ekibanja si safitiketi y'emmengo byonna tukola ki ebyo bitegeeza nti nno nti ekibanja nkikola ki nkiweera busuulu. Wano ababaka abeegattira mu kibiina ekirwanirira ensonga z'ettaka ki Uganda Parliamentarian Land Management Forum we basinzidde ne bategeka omusomo gw'okubangula ababaka abajja ku nsonga z'ettaka. So the $1 million question before us should be, are we now having good land governance? I want to appreciate the Honorable Minister. Honorable, we are very, very appreciative. The Ministry of Lands is doing everything possible. For me, in the previous time, the Honorable Minister has been in my district more than 5 times. Minister Judith Nabakoba mu kwogerako eri ababaka bano asoose kubalaga bukulu bwa ttaka n'ategeeza nti awatali ttaka ensi tesobola kubeerawo y'ensonga lwaki gavumenti etaddewo amatabi agawera 22 okugonjoola endooliito ezeekuusa ku by'ettaka. Across the country, before services were at the center, but right now we have 22 zonal offices in our 22 zones. How can we improve on the services that are delivered in those offices? Nabakoba ategeezezza nti kati ensonga z'okusasula obusuulu zaagonjoolwa era nti kati okutandika n'omwaka oguwedde gavumenti yateekawo akawunti yenna ayagala okubusasula nga takwataganye ne nannyini ttaka kwasobola okubuteeka kiremese bannannyini ttaka abalina ebiruubirirwa ebirala okukozesa omukisa guno. Landlord w'obanga tomumanyi obanga landlord aganye obusuulu kubanga twafunanga ba landlord abagaana obusuulu kyekyatuteekesaawo statutory instrument oba ekiwandiiko ekyo okulambika omuntu obusuulu obuwaawa oba obusasulaani era akawunti eyo twagiggulawo ne URA okusobola okuyamba abantu baffe okusasula obusuulu naddala wano mu bitundu bya Buganda ne mu bitundu by'Omubunyoro eri abalandlord n'ab'ebibanja mu bitundu. Ono era alaze nga bwe waliwo amabago g'amateeka agajja agagenda okuyambako mu kugonjoola ebizibu by'ettaka mu ggwanga ng'ono kyokka akubiriza abantu okwettanira okufuna ebyapa ku ttaka lyabwe okwewala enkaayana. Physical Planning Bill ne Real Estate Bill ge mateeka ga 2026-2027 naye nga tutunuulira ne Land Policy okubanga naye egenda kujja mu mwaka guno 2026-2027 kubanga yo tugimaliriza almost tuli mu consultations ze Twitter national ziri ez'omu bitundu byaffe ebyenjawulo zo zaggwadda. Mu ngeri y'emu n'abako basabye bassentebe b'ebyalo abali mu lwokaano lw'okuvuganya ku bukulu buno bwe bumu mu kulonda okw'okubaawo ku nkomerero y'omwezi guno okwewala eby'okwenyigira mu nsonga z'obuguzi bw'ettaka mu kiseera kino nga bwe yaluŋŋamya okutuusa nga akalulu kawedde. Tugamba nti aba LC olw'okuba bagenda kulondebwa kati abamu batandise okupapa okulaba nti ettaka litundibwa ebintu ebikwata ku ttaka bikolebwa mangu kubanga tamanyi oba anadda oba tadde. Okulonda kuliwo nga 28. Tubasaba aba LC n'abantu b'ebitundu byaffe muleme kupapa kukola bintu ate bijja kubasuula mu buzibu kubanga ne bw'oba tokomyewo ng'okoze ensobi gavumenti ejja kukwata. Kati gumiikiriza okole ekituufu oleme kupapa simaka nkole kino manyi sijja kudda ddiirwa eno kanjikube gwe tomanya nyinza okudda nyinza obutadda kati ebintu ebyo kyetwavudde tulambika ne tugamba nti nedda. Omubaka Jessica Ababiku akiikiridde omukubiriza wa palamenti era eyeetisse obubaka bwe asabye ababaka okwongera okuyamba abantu nga batuukira ddala ku beetaaga obuyambi. Peace prosper where justice prevails and nations develop where institutions inspire confidence. I encourage you to participate actively and translate the lessons from this orientation into stronger legislation and more effective oversight. The future of Uganda will not be determined by the amount of land we possess. Ababaka ab'enjawulo bawadde ebirowoozo ku kirina okukolebwa okuluŋŋamya ensonga z'ettaka. Amateeka weegali
agakuuma enkolagana wakati wa nannyini ttaka n'ekibanja, naye ate abanditeekesezza amateeka mu nkola ate bazitowa okusinga amateeka, bamaliriza nga be beekobanye n'ababbi b'ettaka, be basenda abantu, be balina connections ku b'obuyinza n'abalina ebirala ebyokukozesa ng'emmundu n'okugulirira. Kaakati enguzi erina okulwanyisibwa okulaba nga obusambatuko ku nsonga z'ettaka bugwerawo ddala. Aye n'olaba nga ministry zonal offices ezimu zikoze emivuyo egiwerera ddala ku by'ettaka. Netulaba ate ebirala omuntu yaleka ekiraamo, omulala alina ekyapa naye ng'ate waliwo n'abakaayana. Ne tugenda omugagga n'ajja n'asaanyawo ekyalo Kiramba nga yagamba akiguze, ng'ate abantu bafuna dde ebyapa oba balina obwannannyini emyaka nga 2 emabega. Land tribunals ezaaliwo bwe zaavaawo ne bateekawo land division of the high court, emisango gigenda kutambulanga ku speedi. Whatever in a dispute onabye njawukana ku nsalo nti omusango gugenda kutambula mangu. Emisango gyebaka mu kooti, abalamuzi ne babakyusa emirundi n'emirundi ng'ena, abajulizi ne bafa, abawaaba ne bafa. Twali badde tuliawo n'emisango ne gyetuma mu kooti. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Webale nnyo Ssebugenyi.